So many people have been talking a lot, but this is the time, the man to take over what he's supposed to take. Banji babadde boogera nti Bobi Wine ali selfish, naye ng'ate yasazeewo okuba nti byonna bisuula ebbali. Agenda ku attending omukolo gwa Kabako era nga yamuwadde kadi ye mpola mpola. Kabako ne Palaso yamuwadde kadi era nga Palaso yasalawo kuba nti naye ateninga. Bobi Wine akikonyeemu mpola mpola ogenda kuwulira embaga atukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogomanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya ddoboozi wa Mtantambi Jimso Rich Boy Maxud Junior. Webale kuba nti otambula nange blood wange. Webale kuba nti yes okikola mpola mpola tusobole okuba nti tusinziira tusobole okutuuka gye tutuuka. Nga wano twagamba twaliwayo kuba nti tukuweereza ebbanga lyonna. Yes tujja kuweereza paka lwolikowa. Nkwagala nnyo mwana wa maama kyova olaba ndi wano nkyakuweereza era nga siri kuwa kuba nti nkuweereza. Now omukulu amanyikiddwa nga Roden Y ow'Entolome Mr. Kabako alina omukyala gwe yafuna era ng'omukyala ono yasalawo kuba nti oba oliawo amuintroducinga mu bazadde be mpola mpola way back. Bakola nika, is it something like that? Kubanga Kabako musiramu era nga omukolo guli mu giya nene kuno nno tekyabamalira. Omukyalo ono kiteebereza okuba nti oba oliawo alinamu kasente okusinga n'abalala badde balowooza nti omukyalo ono ali behind this move, ayagala kukyusa bulamu bwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Roden Y era nga yasalawo okuba nti ateeka byonna bye baali boogera ku Entolome Kabaka ebbali n'asalawo okuba nti amwagala okumwagala n'obulamu bwe bwonna. Now abagenyi bangi betusuubira ku mukolo ogwa Kabako Ntolome Roden Y boss okuva wali mu team No Sleep yasookera mu Dance King ya King Michael n'avaamu n'agenda mu Good Life bwe yajoining Radiant Weasel. Yes yali ayimba ne guy amanyikiddwa nga Roden Kakopa mpola mpola baali babiri then navaawo n'atandika Soul Carrier. Good Life yatabuka Jeff nga bamututte emisinde yasala okuweegata ku team No Sleep. Ne batandika ekintu kyabwe ne Palaso Shiba AK47 Bakari Mat n'abalala bangi ku Gata Caesar mpola mpola baamala ne bakita era emimwa gyashiza kwolo bagikuba n'avaayo abalala bakita okuli Palaso ne kusigala ku Roden Y ne kusigalako Diamond Oscar mu team No Sleep. I think Diamond Oscar Shiba kugata ne Kabako mpola mpola bagenda mu maaso okuba nti bafuna obutakkaanya bungi. Now mu bbanga lyonna lye tubadde tukola bagamba every behind a successful man must be a strong woman behind that success. Era n'olwekyo Kabako agenze maaso n'okuba nti progressinga n'asalawo ave mu byekiyaye asalewo akube omukyala w'embaga. Now abadde ayita abagenyi ab'enjawulo of course boss team No Sleep Shiba Queen Makama yamala dde okuba nti akonfaminga jjukira babadde n'olutalo ne Palaso mpola mpola nga genda maaso n'okuba nti alaga Palaso kino nakiri basala okuba nti bateeka obutakkaanya bwabwe ebbali era nga bwe yawa Palaso kaadi Palaso yakonfaminga okujja era nga naye ali excited okuba nti ayimba malamu ku mukolo gwa Kabako. Now tekimumalidde agenze mu maaso n'okuba nti agaba kadi mu bantu ab'enjawulo. Bobi Wine olubadde olunaku lwaleero Roden Y Kabaka asaze okuba nti amunoonyako n'amuwa kadi avuddeyo n'agikkiriza era Bobi Wine avuddeyo n'akakasa nti oba oliawo agenda kuba nti akwata oba agenda kukwateninga omukolo guno ogenda okubeera emityana. Bobi agamba nti Kabaka is one of the strongest guys ababadde mu music industry ate nga balina one love n'ekirala omwana ono avuddeyo nga supportinga movements za Uganda especially za people power enkyukakyuka ne National Unity Platform ekibiina kya Bobi Wine. Bobi Wine olufunye kaadi avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti ndabira kuti ngenda kuba nti nzijja ku mukolo no matter what ekijja ketonyeke yake ngenda kuba nti oba oliawo nzijumbira okuyitibwa kwange ku mukolo gwo. Bangi bagambye oba oliawo
banji baba tebakisubira Bobby Wine kwateninga mukolo guno nga bagamba nti level gyatuukako tali suppose kuba nti akiringa ne Kabako naye nga ate omukulembeze balina okubeera Bobby avuddeyo n'agamba nti ebyo nedda nze ni muntu wa bonna buli ampita ku mukolo gwe ne waabawaawa ndi mukwateninga kubanga ate be bantu bange ate ono kya Kabako muyimbi munnange y'omu ku baana be nalaba nga babasoninga from zero ate ayagala kuba nti oba oliawo naye yesitula banji abayimbi ababadde successful bafuna abakazi ku myaka emitono bakuba n'embaga ku myaka 26 Bobby Wine yali akuba embaga Chameleone Dalotia yamukube Daniela yamukube embaga ku myaka 25 yes Bebe Cool naye nagenda mu mateeka na wedding mukyala we mu mateeka now Rodney Why ayagala kufuuka musajja waddala asobole okuba nti oba oliawo komya bikawundoka ku byedinisa wetwogerera bali mu nteekateeka yakola wedding era nga abagenya bayise guno omukolo oba tolina kadi tokkirizibwa kuba nti oyingira era nga abagambye no card no entry totawana kuba nti ojja nga tolina kadi banji abayitiddwa abakabi mu music industry betukyabatuusaako naye nga sofa biggest achievement gye yakafuna ya Palaso Kogata ne Bobby Wine mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutwagala Uganda Mukamoli gwe mukutu tujja sigala nga tube bituusaako Jimso for now bye bye